bitegere byogera. What kept you strong? The God jali, yes, jali mu bichi. What kept you strong in that moment when everyone was, you know, on your neck? Baba mawire bakunoonya bagala kumanya rumors around atebiganye. Did you do any interview surprisingly wasirika? Yes. Omani. So what kept you guys strong? Ninako moment je nabeera mu konga nsoma. Nali ku campus, nali mu second year. I got issues. I got an issue. Kyakigana kusumbwa performance yange. Sorry. Naye jajja wange omusajja yampita. Bangambye mama wange yamugamba. Omanyi oyo omukwano gwo omutegeera muba mukwano. Nampita n'angamba, lwaki tukyalinganga bwengu n'okukoga okoze ne muyitiramu ne mugamba I've been with someone for this period. Naye n'angamba nga waletandise bu relationship a boyfriend girlfriend obo nemukukoza nabeera mu relationship nga yemu okuva mu high school park campus. Kozi kiri walina tromeri ya nangamba nkulaba ng'oyagala music sooka okwate love gy'olina ogize mu musical. Oyo mama wo nga yayogera? No, my jajja. Yo jajja, yes. Okay. Kati hatred eno gy'olaba eri mu gwe egenda kwonoona buli kimu. Naye bw'onookwata okola kiri ky'oyagala kigenda kulwanyisa kino nga nti enzikiza tejjaawo nzikiza. It is only light that takes away. Enzikiza. Engeri gye nali mu mbeera eyo nga ndi down sasooka bitwalanga naye nga mpulira nnumwa. I went through a lot. I'm telling you. Naye bwe nagenda nga nzira mpola mpola nakola ekyo nembeera nga ndi ku byenjagala byenkola music. Ndi ku music. Nanko kuba eyo up country waliwo nalabanga awo nali sinnaba nasooka nembeera music nga mpandiika mbeera ku studios nga ndi mu ekyo. I'm dedicated for that. Nga bwegenda ku campus n'ensoma nga ndi awo. Music nannyamba natandika okutambula. Nagenda nze okubreakinga through nga ina girlfriend. Yes. Nga ndi era abantu abanninga nga okumpi nali mubuulizi mubi. Nambaga mwanjegendereza omukwano. Mpulira. Nambaga mukwano nga ndi mubuulizi wanjiri omubi. Now nageza kugaba nange omponye ntya. Nze nawona nga jjajja wange yankoledde bwati nembaga naye omuntu waba mu relationship kyenda banzi talina kubeerayo yenna. Era bwatubuulira tolabo oteekayo kamwaka ne kabeere bwe bwentyo bwe mbagamba naye ate keekakola si keekakola gonna nga teekeyo kulira. Kati relationship kyanjawulo ku family. Omuntu abeera mu relationship ng'ali eno mu boyfriend naye ng'alina mentality ya family. Omusajja n'abeera ng'ali mu family nga mentality ye ya relationship. That's why you said before we get into marriage, for example, first research. Examine. Biri byengugamba. Oli mu relationship oba oli mu family. Nesi wano relationship ate okugula you're in the family but you guys you're behaving as if you're in a relationship. Nti nja kunoba muganda wange ne perfume gy'olina gy'oyambadde mukyala wo tagimanyi. Mune mukyala oyagala omuwe surprise. Obeera oli mu relationship. Simu eri mu password eyo relationship.
Yes. That's what the relationship. A relationship. Oli mu marriage. Mu relationship omuntu oba tonnaba mwesumululira. Omulaga the good side of you. The good side of you yokka gy'oleeta. Yeah. You're smart, you're smelling good. Naye nga bw'obeera nga weebase oba smelling good. I don't know okuzuuka ku makya. Yes. Your marriage. Your marriage. Your family. Tekubeera make-up ku makya. Family bakujjukiza okusenya. I know. N'okunaaba. Naye bw'agenda osenyeza. Okuleka okutuswaza n'akasenya kalabe kafaanana. Weta. Eyo nga ye marriage. Ye family. Family. Yes. Relationship omuntu ajja yenna yeeterezezza. Era alina essawuli z'atuuka oba ozimanyi. Nti agenda tuli basaawe. Nga bw'otereka ogize wano. Relationship. N'okubenjwa akawoowo. I know. Family bakujjukiza bujjukiza entebe zikaddiye. Tetugenda kulya Christmas n'entebe zino. Kituufu. Kyusa entebe. Kyusa lunch. Nyumba ekaddiye. Maama bajja bangamba bagenda kujja this Christmas era bakateni zetu. We need money for curtains. Yes. Then you step up as a man. Kati bannange oliwa. Oli mu marriage abaana bakola homework ebitabo ne babisuula awo. Taata nojja bw'obeera bw'otyo obuuka bibuuke. Bw'obeera ng'omu mentality ya relationship obuuka bibuuke. Naye bw'obeera nga mentality ya family. Obukunga ne bayita. Why do you put your books here? Yeah. Nebayinza okubeera. Sulasula ebintu. Omusajja wange annyambako olaba okulongo omusajja okuyambako mukyala we okulongoosa ewaka. It is family. And I was told you cook. He's a very good cook. So omusajja afumba whenever you're not a good I've never eaten his food. Bwe ngenda ewaka ng'azizeeyo ewaka ewaffe amami wa. Yes. I also cook. Naye mu marriage ofumba. Because nze waliwo time nafumbiranga muzeeyi wange. Okay. Bwe kiba kyali kibi lwaki bakinjikiriza. Bakola recording mu lockdown. Wasn't it lockdown? Yes. Zangamba ebijanjalo n'akawunga n'atulaga. Nanfumba iku. Mama bwe kiba kyali kibi lwaki bakinjikiriza bwe kiba kyali kibi. No cause it's okay to wash once in a while for your wife. Yes. Tell those men. Singa mukyala wange akeera ku makyanga mulwadde n'angamba nti ajja kulwalira emyezi ena nga tasituka. Nga mpitayo omuntu ajja amwoleze. Kiriza ne ku kitanda osuulayo maze okulaba. Ekyo kyo kizibu. What is scary? For better for worse, what is scary? Munaye babeera bagamba babeera mu gundi bo tebasuula ku biti. Tebamanyi. Ignorance is the most expensive tax. Omusolo gw'obutamanya ekintu ky'emitwalo 10 bakikuguza akakadde because tomanyi. Yes. Ignorance is expensive. True. Families singa omwana wange akula nga ndaba mami waali mu ffumbiro nze ndi mu ddiiro ntekawo kino nteeka kiri ntekawo kiri. That is the same thing kyajja okwambala. Kyera nja kumanya reason lwaki mu blaming. You guy, why do you behave like a hooligan? Ennaku ze tukyalina ne bataata bakanika ayita buyisi gundi naye nga ye taata yandibadde yatuterayo taata yateekawo balubu please. Tetukyabalina olaba oli Eric buuli aseka. Taata yateekayo balubu. Omwana baba alina toyi gyazanyisa neefa ani agisumulula n'agizaawo. Taata ennaku zino tusuula busuuzi netugula endala. Taata enzanya ya taata n'abaana ebeera erina ebintu ebiri tangible bye bakola yenzanya ya taata n'abaana. Bannange mujje tutulongo leeta kuli dipapa yalete screwdriver eri yenzanya ya taata n'abaana. They are fixing an iron box. Taata n'abaana. Taata bakikola nga bamulaga daddy see now you pass this number. Oh yeah, you're good. That is nice. Okay. Okay. Nga
we salted tata bwato bazanya nabo nyala lugambe tebekubeera serious kati asobola okuzannyamu n'omwana bino byenda bebenda kuzo ne bakuteeka ku mugongo n'abeera nga kaawo taata okuzanya kaawo n'omwana kikulietinga bond. There is ekintu kye naakasomako mu family n'enkiyiga bakiyita kangaroo carrying of a baby. I saw my brother carry one of the twins. That heartbeat ogwo omutima gwo bwe gukuba omwana oyo ng'omutadde wano oba toli mu ssaati toba mu ssaati naye munaye the bond is there. Yes, your heartbeat yo omutima gwe gukuba is all communication. Ogenda okulaba ne character ezimu zezi Ono yamalayo taata we mwatu yamumalayo bwe yakola kangaru yamumalayo neneeyisa okulya obuli ku table. I mean ekyo kintu kirala okulya ku table it is abaana baagala kulaba katonda at least weekend right mwena mwina otuula ku meeza. nze nkakasa bulungi nti mu byalo abantu baatuulanga ku lujjuliro mwatu nga buli ng'essowaani gy'olina yanva si sowaani ya mmere yanva taata yaba n'essowaani ey'emmere n'ey'enva. That is another way of supremacy. baba begera emmere mwenna you share yagamba temusookamu nnyama. That discipline ekiraga mbu taata asokkulumye kummwe abeera katebe ye nera munenga waliwo entebe ebeera ya taata ekikopo kya taata taata naperforminga ekintu naddiza omu kummwe nakola ki naddiza naperforminga yes okay it's a performance kankuddizeeko. Say, give me an example. Babeera balya mu kulya nga ffenna tulya taata bw'alya abaako emmere gy'abaasigazza n'abaako gwaddiza okubejera nali nno sikwagala agamba lwaki batuwa emmere gy'amaze okulya taata addiza ono next time naddiza oli ula naddiza oli to avoid the favorism. Kati mulimu abamu nga balina challenges akwa kikundi ekibuuzo kya Dodo tewakizeemu bulungi omanyi nno gye bali bangi era waliwo omuntu eyategere nagamba mumbuulize bo bakiyitamu batya bannaye kambabulyeko ebizibu bino byetulaba mu relationship si ffe tuba tusoose abantu balina ebizibu ebyo since the Pope was an altar boy. That's what they say. There's nothing new under the sun. Yeah. Kakati olowoozanga nnyo olw'embeera nga mwawukanye mu kaseera k'okwawukana olowoozanga nnyo ebinaayogerwa nga muddiŋŋanye. Bwe mwawuka olowoozanga nnyo ebinaayogerwa nga muddiŋŋanye kubanga bwe mwawukana waliwo damages ezigenda okukozingibwa ng'olumu sisobola kuba fixed. nga twayogera bingi ate what can emotionally affect somebody. Kati kyabulabe nnyo okuba nga bivuddemu ggwe anti obeera mumanyi mu kitadde nga gwe webale so olina ekyo okukirowoozaako nga tuzzeemu okukwataga ngenda kuba nnyimiridde wa ku minzaani kubanga etteeka mulina okuddamu okukwataga ne mba temuzzeemu okukwatagana nga husband and wife
mulina okuddamu kola ki ng'ab'omukwano. Ozinga omwafu niwaba nga akyaliwo nga mulamu tomulaba bulabi naye gyali ekirungi nti yayina wakulabira. Tuvula nti omuntu asookera n'agamba bawange oyo twayawukana naye yali mubi teyakola kinoono kyakoze meaning asigalawo. Twayawukana naye teyatyoboola muzadde wange teyankuba therefore yali musajja mulungi nze ndineesobi. Bannaawe tukansirinze bantu naye bannaawe tewaliwona Mukama n'akuddiramu bantu nga bali eyo obufumbo obufa kubanga ekyo ekiseera tulowooza mbu bwe kijjawo tekigenda kuvaawo. Njagala omanye life lives in a jet curve. Waliwo contentment, waliwo ekiseera wobeera nga buli kimu kitambula bulungi bintu biri oke ng'oli oke ku mulimu bitambula bulungi buli kimu kiri oke yegooliwo mukyala wo nga buli kimu kiri oke. Bw'obeera mu moment eyo manya nti step edda kubayita backlash. Yes. Ebaawo oba oli mubuulizi oba oli ne Jesus yagiyitamu. Yesu we yatambula we yakoleranga enjiri tewaliwo WhatsApp group wakuŋŋaanyiriza bantu. Yaliwo era oli mutuufu. Yajjanga buzina ababuli ate teyagamba nti Simon Peter ngoberera. Wabula bwe yagamba ne balaba kyagambe bye bamwegattangako. N'abaleka paka na buli kati. So you prepared yourself mentally. Ne mmanya nti kati tetufaanagana ng'abantu. Ninga abakazi tubeera irritable mu eyo moment. I know because si mwekka tugaba abakazi bokka n'abasajja bonna. Sobola bansindika okulumizibwa. Abasajja nga mubeera musekeeyo. Nsindikanya no. Nkubuulire bakazi bo batyo balowooza bo. Eyo kikyamu. Kikyamu. Namwe muyine mutuula ne munakuwala. Ate nnyo. Mu relationship kati nga zino ezaffe mmanyifu ate omusajja aswala nnyo. Because you know some people might think it's you. Mugamba nnyo abakyala batazana Dax I know obuzibu. Dax. Ono kisajja sajja. I know, true. So it affects you in the long run as well. Kazi yakulema. Because I've seen people when abamu ku couple. Abasajja abamu bawasa n'abakazi abangi proving a point. Kyekibira kwekyo. Don't have a patient with this one. Sindi musajja nina abakazi mukaaga egwe mwali basajja mmwe. True, ate bano bazaalamu. Yes. Nina abaana 2 ndi wano naye kati omusajja naye nadduka. Nga bali ku ludo abakulu nagamba omusajja oyo nawe okazo n'abakazi mulala. So n'osaba essaala n'osaba. Ne weenywerera Katonda. Kati olina okumanya nti akamu bagamba waliwo n'abaakuyeeyanga nalaba okola interview n'ogamba njeeya nga ntambuleyo omukonsi ne bamu. Of course baba balina okubeerawo. Naye nze nkubuulidde nti omanya nti eno moment weeri waba waliwo ejja bwetuva mu backlash awo mu backlash awo ogiyiseemu otya bwoba backlash olinawo okkiririra wansi awo abantu bakolera ensobi bonna before the awakening awo oli wakuwerera amagezi mwana gwe ninayo omusawo oyakola
mwana gwe nguleko abakazi balina bakwagala balina ssente bodda kwabo omusajja awo ng'oli kujje yes desperate abasajja omusajja bakwagala oli muwala mulungi omusajja balina ssente baliyo abagundi emmotoka gyabo nakati mugwe weerabe musinga sigwegwe kate oli star manya abakazi abasobola naawe nga ne bagundi obasinga akwongerako ki atero bannakulaba nenseka nagamba nga muganda wange taka bakwatamu andi bw'obeera mu ccupa ng'omanyi nti kale ndi mu ccupa kirungi nga ndi mu ccupa ng'omanyi nti kirungi je nemala neyambuka bweti oba odda mu kibayita awakening mu awakening awo waliwo opportunities ezijja sign of successes no relationship endala gyembali munula nayo neyitabuka niwabeera wa breaking up otandika okulaba kati awo abantu abasinga bagamba mubagala kyabwe mu awakening buli ayogedde ekigambo n'aleesa mu awakening weewalanga nnyo okubeera mu awakening y'abantu ku sayidi embi erina okubaawo oli ne babeera baawukanya ne mukazi we wane ebbaawe ebyaddala agguwamu amagezi bagguwa mutwalewo omusajja omulala mu awakening agamba I am blaming Doreen kyokka Doreen oyo ekisooka lyalina omusajja we ye yalina owuwe nayagana zembe singa ate agana alwalirayo gamba ba Facebook in-laws a recent relationship eyali ku gundi banaye mu awakening ensinga yaswala netugamba kiki kino kati omuntu oyo g'omuwerekeddeko mu kibi singa afunirayo obuzibu bw'obeera omubi. So what I'm also learning here, we manage to Dax is having issues. However close I am to you or your woman, I rather listen to sikuwa advice. Be positive. Ne bwebanga. Be positive. Ati kubanga mu awakening njaga Bina ko wangamba. Ate bana lwalirayo Bina nja kwetika for the rest of my life. Yes. The singa ndi mulamu. Omusajja. Bina go wa. Nande omusajja gundira adwaza. Na family kati ate kasoto genda gamba nze nakulemesa bajjo. Gederi. So awakening so after awakening you're coming back into the limelight. Wo okoma mu limelight. True. Ngawatandika kubuuza leero nga bw'ombuuza. Ngale naffe twaliko kubamu. Kubayogera ku relationship e. Kubange tolina nsobi kubanga abagenyi bageyi. Kituufu. Because nalabira ddala ne ngamba this guy omuntu gw'olaba ng'afumba n'ofumba oli n'agenda n'akola ne ngamba eno tesobola butabeera mukyo bannange naye wabanga nga neera kuteeka mu kipa nga kyakusse neera kibeera kirungi wamma. Kankubuulireko ekintu kimu. Obufumbo butambulira ku bintu bingi era buli omu alina ebibye bwabikola ki. Obufumbo butambulira ku ssuubi. Enkya tujja kuba bulungi. Enkya tujja kuba bulungi.
era enkya eyo bwetuuka ababadde bagamba oyo nno wafumbira ku lwendo nali gundi bweti be basembera ku ttebo okusala nammwe keeki. Be basembera ekyo kirina okuba nga kiri mabega wankoonayo kuba yagala gaana naggambye ultimate goal it is family. Kobeera otya kobeere kafana waki kobeere ki kobeere mulunkupe atalina kyolina family etalina kigambo endi bannange omugenzi talina baana n'olumbe tetulwabye. mbu bakuyisa namanju ze bangamba dde bagenda That is it. ate tolina mwana ate bakuyise mu maaso. So family, Very important. you need to bind your family. Ate gwe kennyini nti abaana bange leero tebajja kumanya lugero olwo olwo balibeera ku YouTube nga balaba Doreen ne Bina baby bali mu discuss nayo. Was this our dad? You guys, what had happened? But they want to know, yeah, they're curious, yeah. So, whose homes are already broken, is there a hope of changing? Because now what they know na Of course. now one no matter Of course. kuberanga bwebanga wali osobola okukyenda gambe nti nno we are just human nga tutandika. When you first forgive. Yes. nomanya olina okumanya nti omuntu ayina okusonyiwa kuba tatuukiridde. we wano wogamba wano bawakirira awo wabeerawo awekeningaawo kubanga gwe n'omuntu wo nga mwakeeraba yali abeera waabwe ng'obeera waabwe wabeerawo otya n'omulinda paka batuwa okusala wajja abeere naawe. That is the same approach you're supposed to use. Yes. So there is always hope. Hope. Sorry, I should swallow his pride. Gendo onone muntu wo mugambe nsonyiwa. If you want to live a good life, a happy life, please curb your pride. Koberengo is celebrity. Once you fail to curb the pride, you'll never be happy. What do you do? You'll make families happy. You sing for them, they are happy. You go home in your miserable life. That's why Dodo was saying the other one is a home. It's not a house. Yes. Yes. Rehab y'omusajja y'omuntu eyina kubeera makaage ye rehab. Yeah. Yeah. Niwe beera rehab y'obbaala, thank you. Bwebanga gwe rehab yo nayitanga oba waliwo loogi rehab yange sawuna ya waliwo rehab yange. What is your rehab? That's a good one. Your rehab must be home. So it's a lie. You know what no, please, where you see your flowers, where you see your mini you, the kids playing around. Oh, you said the word mini you. Yes, the mini that you. Is sweet. That is mini you. That is you when you're young. So you smile. Oh yeah, the yes. You smile. Yes, your mama tells you, eh, asekanga bwe wali. That is you. Yeah. That is your rehab. So you create it, start creating it now. That's nice. Learn how. True. When you get home, Dax yes. You even mind about people who come home. That's a good one, by the way. You mind about people who come at your home. How to limit? Know that everyone should come to your home. Just because your family and the chief.
Sinti buli muntu alina okujja mu maka. Yes. So if I'm your fan, I should see you wabweru wano. Where do you meet fans? Everywhere. Entertainment. To stage. Thank you. As long as you leave your house, you find your fans anywhere. Yeah. So now when Why would your wife pose for a selfie with you? Why would okay? She posed for you to have a picture. Your wife? Akapidio, please no. Enga mwali mu kukola. Kakati. Ne mwali mu kukoleraka. In your happy moment. Simulaba nko nga bakola bayira we oli mutuufu. Awo wonzijukira. So, amaka, the ultimate goal, y'omusajja. Obeera weerimba. Kuba oba oyagala oba toyagala, kigenda kukukwata. Kati ekirala nsobola okusonderako omwami wange nanyanjula n'enkyala lwakuba kirabika ssente ey'abasajja tewera. It's very okay. That is you. Buli muntu bamanyi bakwasaganya relationship yaabwe. Anti kati owaŋŋambye nti wali omusajja agenda kubeera ng'ayina relationship mukyala wange asobola okungulira engatto. Sisobola kujja ku shop aga beera omukyala wange gye mulaba yagikuze. No. I can buy for her a phone. Yeah. Okay. Mwe mumanyi bwe mukola ebintu byammwe. As long as Tomulan. Yes. Out of will. Bw'olangira omuntu anabakyampa respect. Anti gamba bwe nti kiki kye natandise ŋŋamba nti mu relationship omukyalo olina okumanya rooli yo n'omwami. Omwami aimplementinga n'oteekesa mu nkola. Omuyamba talina mulangira kumujjukiza. Bw'olangira omuntu mu relationship gy'olimu ye gwe obeera oswala. In disguise. The mama nyimba kuswaza. Gwe obeera oswala. Kweza yambalizia muziki. Gwe obeera oswala. Era ffe bw'otugamba tugamba kale otubire nga tugamba naye banna yaganda okutereera oba maluge gakisumbuwa ndowooza maalo. Kati okulagana otya n'abantu nga ba in-laws tebaagala mwami gw'olina omwami kale nga ye tebamwagala ku saidi y'omukyala. Omukyala tebamwagala. Omuntu acreatinga value eri relationship abeera mmwe. Once I create the value from my wife, no one can break it. N'ogijungulula, gw'ojungulula mukyala wo. Bino bye tuloopa. Gw'ogenda mama n'ogamba Syria. Wamma abasajja balumpa. Mama nze gwolaba omukazi kye bayita okukula si age. Yeah, by the way. This is the behavior. Omuntu ayogera ebigambo n'ogamba ono muto. N'omusajja muto. So when you create nga batanaba kwogera nga byayogera tebireflectinga naye. Abasajja owaffe abakazi creatinga value eri mukyala we eri bikwano gyo eri abantu bo buli omu eri famire yo gwo gikulie n'omukyala bwe guli bwe nzijeewa mmwe n'oyimirira direct n'ogamba kwata amazzi nga nabalandika okujooga bagamba kati nno kutegeera. As a man, oba omukazi wate bamwagala gwe standing nga gwe gw'okuliyetinga value gyayi. Abo bennyini ababeera boogerera relationship batuuka ne babeera abawagizi kubanga batandika okukuweerako examples. Faani bamukuliyetinga mu bavubu. Faani abacritique. Era omuntu bw'akuvuma ng'asigadde kwagala deep abeera confused, is a confused fan. We have many types of fan. We have a partial fan, waliwo obsessed fan,
olufekule ayagala okukola kyokola abeerenga gwe olumu bwafuna ababi basobola n'omulaga nti akolenga gwe yeeyise akulwanyise ofaanana gundi yimbanga gundi kolanga gundi bera muvume mwesibe nako ogambe mwaka muganda bwe bityo bamumisleading. Yes. I've learned families. This is a very, very intellectual Families key. I love Family is fundamental very insightful. in our life. Naye would you tell somebody okuwasa omuntu nga tannakuzaala? Of course. Oba musooke mu testing. No. Sooka otesting olabe waters. Create a bond. Create a bond. Yeah. Ebintu by'okuzaala si nteekateekayo. By the way, Katonda. Oyo Katonda. Kati omwana kale bamubumba batya? Katonda, that is what he does. Yeah. Nera yasalawo. Amagumba gakulira gatya mu lubuto. Gatuka okwefoominga, gatuka okweshapinga, ngagambe lino liiso guno mutwe. That is Katonda. Please, muleke kwegeziwazi. Just create a bond. Create a bond to your partner. Omuntu akutegeere omubule byosobola byoyagala okukola naye akule byayagala okukola. That's the person who can stand by you. Yes. Aba agenda tegeera ne weakness yo weeri n'amaanyi go wegali. Mu relationship tulina creating a bond. So whenever we go out katukyali mu dating tulina okuba n'emboozi kuba red flags zibeerawo mu relationship. Tuziraba nefe ogamba jakyuka. Jakyuka. Tulina okuziraba. Bwe lugenda tolina kunyumya birungi byokka. Ogambira, to me, that is a turn off. When someone does A and B, it's a turn off to me. For example, we are dating. Yes, all the time better on point. Yes. Nendeza we bintu nengenda nendogoza bwekimo tumazo nenjalo okulirimite tingogamba that's a turn off. Ayaka kola my weak side aize kono nerabira okoza ebintu wachi turn off sizo oyinoziraga omuntu ulagenti amulezi sijja kuweerezanga message buli ssaawa. Nze siri muntu wa simu. So you either like me the way I am or you cancel. So that means we can't change. People don't change. People can change. If not, but they can't be changed because people cannot be changed by restrictions or forces. No, because people realize and they do fenga abantu not transforming. 5 years I was like this. Yeah. I've transformed. Yeah. Transform. So people change. Then you realize that God says, yes, realizing that someone I can wake up ningamba no so akuba na mviri kwezi kati ate. But that's your identity. Netuka ningamba kati ate wano no. Kati I was holding a baby bottle by then. Nizia ningamba abantu ngaasaga nzadde omwana sinza kwata baby bottle. Transformation. And I gave them the reason why I was holding a baby bottle. Why were you holding a baby bottle? I have 2 reasons. For the brand, music wange akola okuva ku bato paka ku bakadde. Era Ojja kunsanga mu ssomero emisana tutuuse tetunaba nga ndi eyo. Amanyi speaking nakati onsange ku club. Kati abaana abato bali mu nsi ndala. Amaaso gaabwe galiko melanin eyo eri attractive ne colors. Yes. Red, blue color. Era ne kindagate nogiraba nga bagisiiga Scoobies ne mu characters obwo. Katuna ali colorful. Kati bw'okwata baby bottle eno baagala nnyo bayita attachment. Kibamanyi. Ng'okirina nenkwata baby bottle eyo baby bottle ya junior ono agikutte oba naye muto oba attachment. Then the logical reason, it is believed that 41% of young women
babanonega breastfeeding tebakyayonsa kuzi bagala basigale nga bali mu shape amabeere tegagwa. There was a campaign in Ohio. Breastfeeding eno okugisobola ogirwanyisa. Let us devalue the baby bottles ze bettanidde. Nga gyolina campaign to devalue breastfeeding. Kubanga leero mulaba behaviors z'abantu abavubuka abato. Tekiri mbu nno, it's genetical. Abantu babayonsa. Baba feeding amasolo amata g'ebisolo by'ente. Yes. They behave like animals. Ate amabeere munegajja ggwamu. Naye nga maama wo Yayonsa. that is why oli muntu omutegeevu. So you are also decampaigning breastfeeding by Yes. You're supposed to breastfeed. So you decampaign with obutonde bwange national siina mata. I mean, technology bayiza amadagala omukyala ganywa n'amata. Yes. so kati mukama n'alyoka akuwa omwana nga baby bottle ino gisuula nga nokugisuula agimanyi era yagikwatirawo olunaku netumuzaala enkya nakwatirawo baby bottle naye atali breastfed. Oh, that is good. Yeah. That is good. As in joke, like Nadoza, you also decampaigning breastfeeding. Yeah. And breastfeeding is very good. It's very good. So he was decampaigning bottle Yes. feeding. Then You were decampaigning Bottle bottle feeding. feeding. That's why alowooza abaana balina kuno beeyisa ng'ebisolo kubanga bya bottle fed. Yes, bottle feeding. Kati nze nno mbadde nkikutte vice versa. Era owedde. Taxi mbadde ngenda kwogera ku radio. Bina no abifudde bw'ati. Decampaigning bottle feeding. Ngayagala you breastfeed up to 9 months. Oh, what you say? Taxi tugenda. Bannange, thank you so much. omwambire hambo abaana balina okubayonsa. Yeah. Waliwo endwadde ezimu nga ziri genetical naye ate simanyi lwaki oba tulina nteekateeka eyo ng'eggwanga kubanga bataata abato baba balina okuba n'emisomo egyo. Simanyi lwaki bategekera nnyombo teenage pregnancy bamaama abazadde mulina n'okusomesa abatannaba ne bajja nga bamanyi. Because babadde mu broken homes. Like, recently naliko n'abalotare Kibuli nga basomesa ku sickle cells n'ebintu bingi bye nali simanyi ku sickle cells. Wow. Nti gwe omuntu olina okumanya gwe oli ki, Yes. oli munno partner ali ki. You know, and I also didn't know that testing for HIV. Yes. Nothing a sickle cell to know the testing. Yes. It's genetic. Abamu baliyise eddogo abamu baliyise buki nga tebamanyi. Gamba even waliwo n'abaawukanye. Baawukanye olw'ekyo. Olw'ekyo n'ozaala omwana love never. But you have to know. You have to know. Local check-ups. That's very true. N'omanya ndi career, okay, ndi siko, okay. Balina kuba natya. N'omanya nti kati wano no goes on. Nera waliwo omuko eyayambibwa bambi bagenda okwekebeza n'agamba naye twekebeza tulabe maama nga mulina bakaria. The relationship had to end or they decide whether they will be able to look after a sick one. Of which that child yabona. Kati ebintu ebyo abantu baba balina okubimanya before. Ni mutuufu tusome. Family is about research. Yes. Nede bagamba akasembayo bagamba nti bononooza enkoko gy'eva tojja girya kati otandika okunonooza ebya famire y'oli. Kakati enkoko giteeke ku bbali. Oh yes, bononooza enkoko gy'eva gyebyeridde. Gyebyeberidde, sorry. Tojja kola ki? Tojja kugirya. Wano wenkubuuliza okay nonoozeza enkoko byeridde sijja kugirya. Ate amayuba gakulira ku ttale omanya begalidde tomanya begalidde. Nze ŋŋamba abantu
waliwo n'engero ezimu ng'engero ezo zaagerebwa mu kiseera ekyo nga si za biseera bino. They were just like, most of them were like superstitions. Atalukutambula ekyoga situuka. So waliwo ebintu ebimu nga tulina okumanya ati abazadde baffe ebintu bye baaganda nga ne bakugira naye nga baba ne reasons enkakali eziri emabega. Bamanyiranga nti ono omwana mukodo, ono omwana agaba eri banne, ono omwana ajja kusobola okukulemberamu banne. That is why bamala okusoototola emmere bagisoosotola bulungi ne bakuba essefuliya kawo ne kabayitamu akenyama bagageyo tekamulali. Bw'ofunya omwana onyiga ne bamanyi ono wampisaamu. Sindi kamulali oyo bamwerabidde. Kati yeffe guno omulembe si gwogenda oga nti kali akasefuliya akarawundi ke basibira ku mmere ndi ye bokisi eyo bokisi. Bokisi lugimanya ba rectangular oba triangle oba gundi oba rectangular bwe. Nika akarawundi bwe kati nga nti eyo bokisi. Jajja wange yagamba nyama ngiteeka mu bokisi. We're going to have a safari around the weight. And round the part. Baba kusosola gwatefuba nnyo okubeera nga gwe tobeeranga nga bwe baakukuza wakula bubi. Bambi waliwo abamu nga tebagala kubeera ba single mothers naye they find themselves nga they become single mothers. There are many great families that are started by single mothers. True. Nga omukazi yasigala n'abaana be n'abakuza kati abaana baabwe ne bavaamu abavubuka oba abawala abakoze families ennungi. Tetusobola kuba reason. So there are many families nga bababuuza jjajja wammwe ezaata wammwe aliwa tebamanyina gye bamuziika tebamanyina mayitirege. Ate ng'ensobi gye tukola tukyawa kati tuzaddemu n'ogenda n'ekukyawa kati obusungu n'emuteeka kyokka n'osiga. N'ekyawa Dax tata waabwe gamba yaali eri living ate munaweza kuwalizinga mukaba nasikala ng'akublessinga for some reason ate because also society keeps blaming them. Katonda blessinga nnyo omuntu oyo gwe mutadde. I don't know why. Oyo gw'otadde n'ogamba nze olw'ensonga nakugamba nti nkugambye wano nti Katonda takola wetusobolera. So that's why we can never understand him. Woman and Newunya or Sudeo, but you're still thriving in your businesses. You're getting more money. Why? Katonda akola era akolera ffe wetulaba wetukomye awo akolera. Kyovula mu Bawarabu bagamba mu Lusiraamu tugamba nti waramiyaridi tazaala waramiyuradi tazaalibwa kufuwa na aliombwa na mundigina. Teri kyomukompe yalingako. Teri. Don't compare to you. Naye kati ekira anayenga beniga omubuuza Dax binjirako kati waliyo ne families ezimu nga taata musiraamu maama mukatuliki atogedde okulaba abaana bakula nga tebalina sense of belonging like ate taata tagenda mu kkanisa ogenda okulaba abaana bakula bagenda mu church ya maama. They are also that but nga love tezibirwa kubo manna. Taata yayigiriza family okusaba. Eri jemba nkomyawo wano. Taata yayigiriza family. Ne bw'abaako yatya. Taata yayigiriza family okusaba. Era teri kika kye baayukirwa nga banyonyola omukulu w'ekika ne bagamba maama. Naye neera ngenda kuddira. Babie, it was very intelligent. You're right. Thank you so much. Two different people. Yeah. Because your perspective is different, Ate. Thank you for sharing your knowledge. Thank you. So much for the opportunity.
Thank Not that you. you give me if you want. I know, and now we are And, picky. and it adds up. Oh yeah, it does. Kingattako. Yeah, Because wow. I've met a lot Let of me see people people here. nga baŋŋamba Dax kartel. Nali simanyi mbw'osobola okumanya. Nali nga nsirika olumu nga tubeeyo ne twogera ne mukyala wange n'abantu. No, kisayi time abantu osobola okukola ki? Kyabulabe. Yeah. Kyobeera omanyi nokisharinga n'abantu abalala. Kyoba osobodde. Nange ebintu ebisinga mbirabira ku bantu bangi ne Era mbayigirako. enkyangererako gundi enkya ngenda ku Aristo kuwakirika atandikeyo n'akatamu. Please do. I know. No, seriously, I'm going to start. And the changes Nange before I get negative. into marriage, I need to make research. You have to research. Period. You have to research. Ate omuntu tomulaba kwolwo n'omugamba wenna. Nembalayo. Anti munnange oŋŋambye. Not on one Step by step, not on one day. No. Kyamanye. No. Eh baba. Nzokola bandya bino, nzokola bandekala kino, ngenda wano, nsula weti. Mpola. Erinnya limala. What do you think? My name is okay. My name is okay first day. Name is okay, So now, maybe best food day. And some likes, not wants, and needs. And some Likes, Oh. not wants. People confuse needs, likes, and want and needs. Yeah, true. Need and want. Are different. Let me give you an example of a need and a want. Bwe tubeera ku ssomero nga tusoma, ba student endongo nejja ku ssomero basobola okwekalakaasa olw'endongo ogaana ogiteekako. But is that the reason why they went to school? What do they need between endongo and education? Education. Yes. Ate ekyemu ate abayagala ki? Mayina okwekalakasa ng'emmere teyidde. What took us there is knowledge, not ndongo. So that is a want, somebody right? here. That is a want. Education is one. No, it's a need. That's a Sorry. need. Yes, the No, need. ngambe endongo people. It's a want. It's a You want it, yes. It's a Yeah. want. So mu relationship wise, a need and a want. Okay. They have an example. Family, nze gundi, banzaala gundi, taata wange ye gundi, neddira gundi. That's a need. That's a need. Omuntu alina Then a okumanya. want. Mujja kusinkana nga muli bakika kikimu. Ng'ate mumaze okutambuza mu relationship. Ebeere hard to break. Then I want favorite color, favorite what? Who would you want? Take it. Kutegeera. I've got at that point. Because Yes. because tujja kulemererwa olwa kala. My favorite color is red. Tujja kulemererwa olwa kala. I know. Naye tujja kulemererwa olw'ekika. Need. Whatever Gambia, I think some people like Grace Khan, Muna, and Derek Wa Radio need to hear this. Oh. Dax is intelligent besides his reasoning. I know, like intellectual bit, like Big there's how he up approaches. Yes. How he So approaches. interesting. I love you, I'm really humble. Yes. Olunagamba ebyo by'okufumbirwa omukazi boy nga si mulwadde zewa Sickle cell. sikosel kyabadayogera. Yes. I know. Chababa, you check out. You have to know. Tukebeza munne mukenenya Dax. Ogenda Tewali bwagundi bwa sikoseera amangu ago. Kale ne tugenda kitwe. Anti tukizudde nti nno sikose ziri rampant. Tukizudde leero mu families ate amaka gaawukanye ne gatuuka n'olowooza mbu nno kiri spiritual. Bamulogaayo famire yaabo erina ebintu famire yaabo. Yes. Genetic. We have to know. So you decide nti bwe tugenda noono kino kyekivaamu. Yes. We'll either get a carrier or a sibra. Are we ready for that? Part of research. That's also part of research. Thank you so much. That was very, very insightful. Kale, these whole things don't look you. But I know, right? I'm glad you started opening up. Nera, God bless the person who allowed you to open up. Thank you. Keep teaching people. Keep teaching people. Thank you too. Bye, guys.